Omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni Tibwabulwa agamba nti ebyobufuzi ebyawulayawula mu bantu byabulabe era tebisobola kubaako gye bitwala nsi eno wabula bisobola okuvaako akabasa kwe kusaba bannabyabufuzi ababikola okubikomya kubanga byabulabe. Muzeeyi Museveni agambye nti ebyobufuzi tebirina kutunuulira kikula kya muntu oba eggwanga wabula birina kutambulira ku nsonga ezigasiza abantu awamu omuli okubajja mu mbeera embi. Jeno Yoweri Kaguta Museveni Tibwabulwa era kinoganyiza nti ekiyambye NRM okukulembera Uganda eno tetambulira ku nsonga enkulu omuli okusembeza abantu awatali kusosola mu mawanga era nti singa NRM yali esosola mu ddiini oba amawanga teyandibadde n'abantu beerina kati. Bino Jeno Museveni abyogeredde mu disitulikiti y'e Malacha gyali mu kuwenja akalulu ng'akuyega abeeyo baddemu okumulonda mu kisanja eky'omusanvu. That's how we've been working with all the people who are not originally with us. Because we don't care about who you are. What we care about is what are you doing? What are you doing? What are you planning to? It is the what, not the who, not the where. If you say, I am for tribalism, we say, bye-bye. If you say, I am for religious sectarianism, we say, bye-bye. If you say, I look down upon women, we say, no, but we have seen women shooting men. Please go away. If you say, Manamuke Bule, you stand here and I give you a gun and you see what she does to you. So that's how NRM has been able to unite all of you, and that's why we have brought peace. Jeno Yoweri Kaguta Museveni era nga yakwatidde NRM mu bendera bw'anaamaliriza e Malacha waakwolekera Koboko okukuyega abeeyo ate abalala abeesimbyewo ku ntebe y'obwa pulezidenti. Omukulembeze w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu disitulikiti y'e Kibuku ne Butalejja ng'akuyega abeeyo okumulonda ku bwa pulezidenti. Akwatidde FDC bendera Nathan Nandala Mafaabi ali Bulambuli ne Kapikyolwa ng'aperereza abalonzi nabo bamuteeke mu ntebe ennene ey'eggwanga. Ate Jeno Mugisha Muntu owa Alliance for National Transformation olwaleero ali mu bitundu by'e Ssembabule ne Bukomansimbi ate munnakibiina kya Conservative Party Pastor Engineer Elton Joseph Mabirizi olwaleero ali mu kibuga Masaka ng'era mu kibuga ekyo yagenda okutongoleza manifesto ye. Ebyo nga biri bityo gavumenti ya Uganda efulumiza trillions 18 n'obuwumbi 43 mu ttundutundu eryokubiri ery'embalirira y'eggwanga ey'omwaka gw'ebyensimbi 2025-2026 era Patrick Okailapo akola ng'omutesiteesi omukulu minisitule y'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga abuulidde eggwanga lino nti ensimbi zonna akakiiko k'ebyokulonda ze keetaaga baamaliriza dda okuzibawa. Omusasu waffe Musisi John Munandagwe abaddewo. Mu ttundutundu lino erisomeddwa akakiiko k'eggwanga ak'ebyokulonda kaweereddwa obuwumbi 52 mu obukadde 71 nga zino z'ensimbi ezibadde zibulayo ezeetaagibwa akakiiko k'ebyokulonda kweza obuwumbi 45 okuteekateeka okulonda kw'eggwanga mpaka nga kuwedde mu mwaka ogujja 2026. So nga ate minisitule y'ebyentambula n'ebyenguudo mu ggwanga nayo ensimbi ezeetaagisa okukola enguudo zonna ezaateekebwateekebwa mu mbalirira eno esinga obungi zimaze obbaweebwa nga ne mu ttundutundu lino bafunyeemu trillion emu n'obuwumbi 703 nga obudde buno bawezezza ebitundu 82 ku nsimbi zonna ze beetaagisa okukola enguudo nga bwe baateekateeka mu mbalirira y'omwaka guno. So nga n'ekibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala nakyo kiweereddwa obuwumbi 145 mu obukadde 608 nga zino zigenda kubayambako okukola emyala n'enguudo z'omu Kampala okulabika nga Kampala ajje bulungi ekitiibwa ky'eggwanga. Mwami Patrick obudde buno akola ng'omutesiteesi omukulu wa minisitule y'ebyensimbi oba ow'eggwanika ly'eggwanga ategeezezza nga ensonga y'abasomesa amasomo ga arts abadde bajje babuuza oba mu ttundutundu lino nabo ensimbi ez'okubongeza zifulumiddemu. Agambye kino si kituufu kubanga ensimbi zaabwe bazisuubira mu mbalirira y'omwaka ogujja. Wabula ono era ayongedde n'asaba ebitongole bya gavumenti byonna buli gwe birina okusasula abakozi n'abantu bonna abalina ebintu bye baabawa basasule kubanga ensimbi zibaweereddwa, era n'asaba gavumenti eyongere okusasula buli muntu yenna gwe kikwatako olwo gavumenti ereme okwetuumako amabanja. All accounting officers are instructed to comply with the commitment
to pay salaries by the 28th day of every month. We have released the money. There's no reason why they should not release the money, salaries, for those who have worked on the 28th of every month. Pensions, people have retired. There's no reason why you should delay to pay what they earned over the years when they served, because some of them may not reach that age. Gratuity, those who are retiring, that's the only big thing they get as they go away or leave the service. By the 28th, as I said, of every month, out as per the approved salary scales. In order to eliminate the accumulation of arrears, that's point number 3. Kulwachina na munana kutuenza munana CBS FM radio lwa Samayinja. Munanda gwe Musisi Jioni. Abakulu b'amasomero bavuddemu omwasi ku muze ogweyongera okukula ogw'abakulu b'amasomero abeezibika ensimbi z'abayizi ne batabawandiisa okukola ebigezo eby'akamalirizo. Ebigezo bya siniya ey'okuna olwaliro biyingidde olunaku olwokubiri, wabula bwe byabadde bitandika olunaku olw'eggulo waliwo abayizi mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo abasigadde mu maziga olw'okukimanya ku ssaawa envanyuma nti abakulu b'amasomero we basomera tebabawandiisa kutuula bigezo ebyo. Omukulu w'essomero lya St. Charles Lwanga Secondary School Kibiri, Seruwo Mathias, agasse eddoboozi lye kuli Abannayuganda ne bamwoyo gwa ggwanga n'avumirira nnyo abakulu b'amasomero abeefudde bakiri mululu abasalawo okufiiriza abaana b'eggwanga ne beezibika ensimbi ez'okubawandiisa olwo abaana ne basigala nga babonaabona. Abakulu b'amasomero abalya ssente z'abaana ne bakotogera ebiteera by'abaana eby'omu maaso kibi nnyo ddala. Ate era mu kiseera kino tuga nti abaana tubasaasidde bambi kubanga okufiirwa omwaka omulamba kikulu nnyo. Abakulu b'amasomero balina okuvaamu embeera eyo ey'okulunka n'okulya ssente ezitali zaabwe. Omwana muzadde waba asasudde ssente z'omwana ziweeyo mu ministry, ziweeyo mu UNEB, naye omwana n'omufiiriza weewagala okwekkusa kikyamu nnyo, tukivumirira. Ekyabakulu b'amasomero obutawandiisa bayizi kireetedde Bannayuganda okuvaayo ne bawanvuya ku maloboozi ne basaba ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo okweddiza obuvunaanyizibwa obw'okukuŋŋaanya ng'ensimbi z'ebigezo nga baagala obuyinza buggyibwe ku bakulira amasomero. Wabula ekitongole kya UNEB okuyita mu mwogezi waakyo Jennifer Kaule Musamba kinenyezza nnyo abazadde abamu abeesuliddeyo ogwa naggamba ne batalondoola okumanya oba abaana baabwe baawandiisibwa. Era paka olw'omukaaga enakusomezi nga 11 twawandiisizza abaana abo abasobola okujja ne batugamba nti banne twafunye obuzibu obukine bwe buti. Kitwagala okukubiriza abazadde nabo babeere nga beebeeramu era bwe bataabeeremu abazadde era bajja kuininga nga beerawo erwazi ezibeerawo. Kyebalina okukola kulaba ng'omuzadde obeera active mu kusoma kw'omwana wo, tuwayo obuyisa nti n'okirekereraawo. Laba index namba y'omwana mubuuze index namba eriwa. Kananga yatuteekawo okuwanika enkalala z'abayizi bakakozese bagende kusoma bakonfaminge bakakase omwana wange bamuwandiisizza. Oba tomusanze eyo then contact your neighbor gamba nange omwana wange tanaba kwewandiisa oba simanyi kigenda mu maaso. Batubuulire ng'obudde bukyali naye okulinda essaawa esembayo abaana b'Nakifuba nkugambye paka midnight. Essomero lya St. Charles Lwanga SS Kibiri erisangibwa mu municipali ya Sabagabo Makindye lituuzizza abayizi 192 mu bigezo bya siniya ebyokuna era omukulu w'essomero Seruwo Mathias asabye gavumenti ebadduukirire ku kizibu ky'amazzi amayonjo mu kitundu ekyo tikubanga basaasaanya ensimbi mpitirivu okufunira abayizi amazzi ge bakozesa.